Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kwanirizaako nnyo gwe omulabi waffe ali ku mukutu ogwa Farm Business Uganda logo yakitooke na mutwe gwa nte tukutuusaako ennima ey'omulembe. Ennima naawe ali yagamba nti ebyokulima nandibivuddemu noba ng'osobola okuyingira mu kulima n'okulunda. Mwebale mwenna abagwera omukutu gwaffe guno ne musubscribinga naye ate nammwe abatuwa emirimu tubagamba nti mwongere ddala otuwa emirimu. Tusobola okuba nga tukuwa service ennungi singa oba nga otwesize. Gwenno ali ku mukutu ogwa Farm Business Uganda logo yakisookera mutwe gwa nte. Njagala kutegeeza nti bw'olayikinga n'osubscribinga channel gyongerayo naye tebamanyi ne baba nga basobola ogituukako. Twakulaga emabegako video abakulu bano mukulu Andrew ng'ali kubanga kulaga bedi nasale bedi bali babiri ne mukulu wakiyo ojja mulabira mu video endala. Naye ntwagala okuba nga tukutegeeza nti twagala tujja kuva step by step, si bintu bya kwegiraagira naye bintu byennyini ebyokolera ddala. Kulu gwa Farm Business Uganda logo yashukira mutwe gwa nte bw'osubscribinga, likinga n'osharinga ate era n'otuwa ku mirimu oba tukoze bulungi. Tugenda kubanga tandikiraawo ngenda kubanga nsaba omukulu okubanga kolaki nga tweyanjulira namwe tweyanjulira tunaaba tusobola okubanga tweyongerayo mu mbeera ezifaananako bwezityo. Gweno omulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda. Muzeyi, nsanyusa okulabako. Emirimu gitambula gitya? Munange gitambula mpola mpola bwetyo. Gitambula mpola mpola. Weebala obutunda. Kale mukulu. Business tugirabanga oligikwa abantu mu maaso. Buuza ku balabi baffe. Ya banaffe ojja twongeza ku ddoboozi. Banaffe mwena abalimi abatulaba ku mikutu gyonna mwebale nnyo okulima naddala abalimi namwe mwena abalyagadde okulima naffe. Namwe tubasanyukira mutwegateko kulima tulwanyisa obwavu buleme okutulya. Omanyi omuganda agamba obwavu mpologoma. Wotagayala wonoterwanako nga bukulya. Ofa nga bagamba omusajja naye yafuddemu awo. Kale ffe tubeera eno bwe tuti mu mirimu gyaffe. Kugamba ewiiki egenda okuggwako nga toli bubi. Kwegamba oli bw'alaba abalimi yali abanyoomedda. Naye
omuntu ne amasimaati amapeeni kwegamba obulimi tebukyali buli obwali obwabanyomebwanga bangi tebakimanyi ng'okulima nagwo mulimu aye ate omulimu omulungi nga weekozesa kwegamba n'enyingiza ebeera nungi kwegamba tobeera awo kwegayirira munsasule nze olunyuka oluva wano mu mirimu gyange luwaddemba okugenda n'ebibala nentunda nenfuna sente obulamu ne butambula bwe buti buli luvannyuma lwa wiiki mbeera nga nyingiza sente zange. Kati omuntu ali eyo ali okulaba yandyetaaze okutegeera obutunda buno bulinga mu bikolo bimeka? Obutunda buno bulinga ebikolo nsuubira biringa mu 130 awo 140 bimazeewo bbanga ki? Buno kakati buno buli mu myezi 8 naye obwasooka kuno already nabujjako nembutwala mu katale era buno nafuna sente za wano eza wansi era zezanyambako okukola wano waggulu wano okusiba goozi kufuuyira era nange nensigazaako zenteekako mu nsawo nezikolako waka n'ebintu ebirala era nga bw'omanyi embeera bw'etambula. Kati bino ojja kunyongera ku ddoboozi ku bibuuzo bino. Omuntu ali eyo ayagala otandika olima akatunda mumenyeremenyere nina sima fuuti meka ye katunda kika kisoko mbulire katunda kika kimu kakati kana akatunda kanoko kali UPF 12 yeroko loko papa waliwo n'ennimiro endala nayo ya UPF 14 naye ate yo ogirabanga yo nene nayo leero omukulu wonsanze onsanze ndi oli alawundi by the way ennimiro waliwo eteebereza okubeeramu eka namba eyo naye tugenda kubanga tugibalaga mu biseera ebitali byawala. Kakati omuntu alina sima bunnya kwega kinnya bugazi ki okuva ku kinnya byonna bimenyemenye ndowooza sijja kuyingirira nnyo wano amabanga gaffe ojja kunyongera ku ddoboozi amabanga gaffe wano okuva ku kikolo okutuuka ku kikolo UPF 12 efuuti mukaaga ebeera sukweya UPF 14 ketuyita grafted zo zibeera fuuti 7 ku 7 naye ebeera sukweya kakati ono ye loko ziri fuuti mukaaga ku mukaaga sukweya zaffe. Ekinyo ngakyo kinabeera bugazi ki? Ekinyo osobola okusima efuuti emu kwemu obugazi then nibwo osima half a foot obugazi then n'obuwanvu n'osima oba fuuti oba emu oba half obwe watyo nokati n'ettaka ly'oggyemu ery'okungulu omala n'olizaamu wobeerayoko n'ebigimusa ng'embulubuusi z'embuzi ezo obusa bw'embuzi kalimbo w'enkoko ow'embizi osobola okutabulamuuko naye nga toteekamu bingi nnyo n'otabula n'ettaka lino eribadde ery'okungulu n'osimba akatundako kati tolekaawo kinnya enkuba bw'ebeera ng'etonye amazzi wegatuula kati awo kuba wegatuulawo kisobola okuviirako obulwadde emizi gy'akatunda emirandira gy'akatunda ne givunda kakati awo n'ofuna obuzibu obwo tolekaawo kinnya amazzi wegatuula. Kaakati ekibuuzo ekirala akatunda kano nsimba kabbanga ki okajja mu bbeeyi tugeze twakajja oli waliwo atanabalaba vidiyo eri eyasooka nti kamalamu ebbanga lya myezi bwe giti nina simba katunda nga kabbanga ki okajja wali mu bbeedi mu bbeedi ko tujjamu akatunda okukatwala mu nnimiro nga kali mu myezi nga ebiri kitundu awo bwe watyo kakola bulungi kabeera kakola bulungi mu nnimiro kaba kafuuse nga kasobola okulwanisa obuwuka ate naawe ng'okayambako okukafuuyira n'obeera ng'oziyizaako obuwuka obulala obwali kateteganyiza mu nkula yaako.
nina mmala bbanga ki okubanga katandika okubanga katandika okumpa okuteekako ebibala okuteekako ebimuli n'okwengera kyonna kigatte wamu ebbanga n'ebbanga lyekamala okukula okwengera nga kamaze okuba ekimuli mu myezi ebiri nga maze okasimba kabeera katandise okuleeta luli oluwuzi olukulaga nga kalanda kambuka waggulu kakati mu myezi 3 oba otandika okulaba ekimuli ate ekimuli oluwewumbako bwekiti anti ekimuli kyewumbulula yes nekyewumba nga kimaze okufuna ekibala kyewumba kati kimala okwewumba kitondokako nekigwa nekirekako ekibala ku kikolo so ekyo kibeerawo mu myezi 3 kitundu mu myezi 6 akatunda ako kabeera katandika okwengera okuva wansi okutuuka ku kitindiro akatunda kano nsobola kasubira ku butunda nga kilo mmeka oba bungi bwa butunda bumeka kisinziira ku ndabirira tugeze endabirire ennungi obeera ng'olabiridde bulungi akatunda ekiro ebeeramu obutunda nga 25 obutunda 25 kakati kuno wano olaba natondo najjako nanogako obutunda bungi kakati obulaba bukyali eno wano wansi oyinza okujjako ekiro z'obutunda nga kilo 4 kitegeeza kilo 4 zisobola okunyamba okuwanirira kakati sooka obale ekiro 4 ku bikolo nga 130 kunusuka ku nnimiro tugeze nga bansedde nnyo 15 mu 5 oba kakaaga 5 yes so ezo sente zikusobozesa okukola emirimu egya waggulu wano era n'ofiisaawo oko nawe z'okozesaako mu makaago ne puroguramu endala kugamba waggulu wano tewakaluubiriza nnyo kasita buno ne butandika okwengera oba okunkola akatunda bagamba kalina emirimu mingi naye ekibuuzo kyange kiri nti emirimu egyo kamala emingi kawangala bbanga ki mu mirimu gino emingi yokoma okukakolamu emirimu emingi yokoma okukafunamu gyokoma okufuna gyekakoma okukuwa kyokagalamu kati nange anti ondabye onsanze nkola mirimu gyange era emirimu egyo gyenkola buli kadde kembuwa kempa enimiro mba nongera ku nsawo yange yes oli ku mukutu ogwa Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwa nte abalimi baffe bano twagaa nti balimi baffe nga Farm Business Uganda kakati osobola okubanga obeeyungako n'ofuna amagezi ne bakuyigiriza okulima okw'omulembe kuba naffe twagala omulimi obenga osobola okubanga obaako kyotuukako n'olwensonga eyo ffe kyova tugaa nti Farm Business Uganda Farmer to Farmer mulimi ku mulimi twagala omulimi gwe wenna gy'oli obenga osobola okubanga ofuna mu kulima n'okulunda. Mwami Andrew, kirowoozo ki kyowa omuntu oyo ali okulaba abadde atya akatunda ng'obadde akeeraliikira kirowoozo kyomuwa n'abalala nga abadde tannabatandika lima katunda? akatunda si kirime ekiri awo nti kyeraliikiriza nnyo tugeze nga ennyanya zo bw'ozisimba enkuba bw'etoonya nga ofuyidde kiyinza okwetaagisa okuddamu nate okuzifuuyira olunaku 2 oba lumu kati akatundako bw'omala okafuuyira eddagala lyaffe libeeramu supaguro enkuba nibwebanga etonyi eddagala eryo lisigalako era nekagumiikiriza ewiiki negwako era nekabeera nga kakyali mu mbeera enungi. Bassebo ne bannyabo twagala okugamba nti katukome wane eno ojja kubanga olaba paati namba 2 nga we tulaba vidiyo twagigatta ne mukulu wa Kia kati ojja kuba olaba paati eno twazaawudde kubanga balimi banjawulo
balimi be bamu naye balina amagezi ag'enjawulo mu mbeera efaana. Kati ekitundu kino mukulu Andrew yakikutuusiza. Kati ekitundu ekyokubiri ojja kuba okiraba ne mukulu wa Kiya, nsonga za katunda, operation kugoba bwavu, tuyingire mu bizinesi ey'obutunda tubenga ffe twenogera ssente. Gwe naali eyo obanga osirise wandibadde nga oyingira mu bizinesi ey'okulima. Subscribing, liking, sharing, link, ate era tujja kubanga ofuna video namba 2 ne mukulu wa Kiya. Katukobe waneno mwebale nnyo, mwebale ddala.